Mm, 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 mm. Ababaka ba Parliament House of Commons eya Bungereza abali eno ku Twitter bali mu kwewaana bafulumye obubaluwa nga bewaana ati tuwedde tutandise bulungi era Museveni kati yaddako alwaki bewaana olw'ekibaluwa ekifulumiziddwa gavumenti ya Bungereza abano nga Parliament of Commons President Kyagulanyi Ssentamu yasinkanye ennaku 5 emabega n'ayogera nabo ku bigenda maaso mu Uganda yeesize ekiteeso ekiwera era ekisazaamu visa ya Anita Amongi okubowa ebyobugaga ebiri mu Bungereza okubowa emigabo gye egiri mu Bungereza ne business zonna okutwalibwa naye butaddamu kulinnya Bungereza abaana be Baganda be musajja we buli muntu amukwatako taddamu kulinnya eri Bungereza era n'okuba ne ba minister abalala abaali Museveni be yagoba Kitutu wamu ne Nandutu abaali ba minister be Kalamujja babba amabaati eno ensonga yogeddwako mu Parliament House of Commons ya Bungereza era ne bawaya amannya ago nti abo bagobwe tibadde Bungereza olw'empisa embi enkambwe kubanga Museveni bakozesa okugula mpuuga okugula aba MP ab'ensonga ne baba nafuya kubase banka ya Museveni ne basaba bamugobe banye bakwate mu Museveni kati no bantu bali mu kwewaana bagamba nti batandise bulungi olugendo balugusiza banayogana nti mukube mu ngalo nti mwebale nnyo Bungereza mutukoledde kati no basuubiza nti ekiddako mu maaso awo munaku ntono nnyo agenda Museveni ayina otawo sanctions ataddamu kulinnya Bungereza taddamu kuwolewa wadde 10 wakwatibwa akakwatibwe atwalibwe mu International Criminal Court apejjutuke era awoze ebigambo Bobi Wine nabagamba nti musajja muzito si mwangu nga bemulowooza abaali balowooza mbuno Kyagulanyi mutene kati batandise omumufiiringa tumubongeremu anko mu bulamu oyo Kyagulanyi bwakwata microphone abagenda kuboogera ensonga n'abadde bakuwaana batandike okulaba maddala nti oli nabijjo kati katulabe ku neewaana gye bawaana abaka bano ono nga bwolaba ati president bwe yatudde n'abakulu abo aba Parliament ya Bungereza House of Commons ne boogera ku nsonga era oluvuddeyo nnaku 5 zokka bweziti ne bakola ekiwandiiko ekyo kyolabye we baweredde Anita Amongi butaddamu kulinnya Bungereza ebibugaga biwambibwe emigabo gye giwambibwe buli kintu kye kiwambye kubanga yabba ensimbi z'abawejjere bo babyeganye wano bagamba mbu bano bafa kuteeka lye bayisa eryabali b'ebisiike ne wano sibe baliko bano bali mu ssanyu bakyakyanca nti ogwo muduli gw'enguzi tuguwonye ogubadde gulemesa Kyagulanyi okutuula mu ntebe kate Museveni nawe tujja omubaka wa Bungereza ayitibwa Alex Sobel mu House of Commons agambye last week one of the aims in meetings we held in Parliament with Bobi Wine was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. I'm pleased that the UK government has listened to the calls made by MPs and the Ugandan community. Ategeeza kyawo nti wiki ewedde omulamu omukulu gwe baaliko mu sisinkano yaabwe ng'ababaka ba Parliament ya Bungereza House of Commons ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulamwa gwali gumu okulaba nga bannabyabufuzi abali b'enguzi e Uganda bawerebwa obutaddamu kulinnya nnyonyi era n'okulaba nga bateekebwako sanction ebigaga bwe biwambibwa bitwalibwa kubanga babba nsimbi za muwi wa musolo era nti musanyufu nnyo okulaba nga gavumenti ya Bungereza ewulidde ebigambo bya Kyagulanyi ewulidde ebigambo by'ababaka ba Parliament House of Commons bye baagigamba era ne kukaaba kwa bannayuganda okwobuli bw'enguzi obuli e Uganda neewera era nesazaamu visa ya Anita Amongi n'ebigaga bye n'ebiwamba nesazaamu visa ya Kitutu n'ebigaga bye n'ebiwamba nesazaamu visa ya Nandutu n'ebigaga bye n'ebiwamba anti ye musanyufu kubanga kibabadde baagala kibadde basindikiriza kituukiridde kati balindirira kimu General Museveni naye ateekebweko sanctions enkambwe. Hano Bobi Wine post yakoze ng'egamba nti the United Kingdom has imposed sanctions on Anita Amongi for serious corruption and the 2 ministers for stealing Karamoja iron sheets. We welcome this decision.
kwogera kwa president akati no waliwo agambu bwana ekintu kyekyo nga sikitegedde nga sinnakitegedde ekiwandiikiddwa kye kino muganda wange kiwandiikiddwa gavumenti ya Bungereza gavumenti UK gavumenti ya United Kingdom nga kigamba UK wa United Kingdom sanctions corrupt politicians in Uganda who stole from vulnerable communities. Nti eggwanga lya Bungereza liwera yalisazaamu visa z'abakulembeze oba bannabyabufuzi mu gavumenti ya Museveni abo abeetaba mu kubba nga babba ebintu by'abakateyamba era muno nga balondo bimwanita amongi. The UK has imposed the sanctions on Uganda politician is charged with corruption. Kyetaddewo esazizaamu visa era neebowa ebyobugagga byabo bannabyabufuzi ba Uganda ababba ebintu byabawejjere. Ensonga ziri nti UK imposes sanctions on Uganda politicians including Speaker Anita wa Parliament following corrupt charges for stealing from the poorest communities in Uganda. Nti eggwanga lyo keraddewo ekoligo ku Speaker wa Parliament yayo ku bannabyabufuzi ba Uganda n'okusinga ddala Speaker Anita Amongi olw'okubba ensimbi z'abawejjere ab'Ekalamoja. Nebagamba nti this is the first time the UK has issued the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. Tuno gwe mulundi ogusoose gwa gavumenti ya Bungereza ng'ekolesa etteeka lyayo ery'ensi yonna lye yakakola okubanga eteeka esazaamu visa oba ewera n'okuba bibugagga byabo ababbi abali b'enguzi okuva mu ggwanga lya Uganda. Agambye new sanctions are part of the UK's continued effort to crack down on serious corruption around the world. Nti zino sanctions zino okuwera kuno kubataddewo gwe gumu omulamwa oguyitibwa kulanga eggwanga lya Bungereza lirwanyisa obuli bw'enguzi okwetooloola ensi yonna. Deputy Foreign Secretary Andrew Mitchell agamba nti has announced sanctions on high-profile Ugandan politicians charged with corruption and the Speaker of Parliament of the Uganda today. Nti ono amyuka Minister of Government ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Bungereza nga ye mukulu Andrew Mitchell yavuddeyo n'ayisa ekiwandiiko kino oba n'ayogera ku lw'abanne ababadde mu meeting kye baasazeewo era nga kikoleddwa lwaliro ngera kusomeza 3 omwezi ogwokuna. It's the first time the UK government has used the global anti-corruption sanction regime on individuals included in corruption in Uganda. Kunogo mundi ogusoose teeka lino okukola kwabo bali b'enguzi mu ggwanga lya Uganda naye nga n'egenda Museveni naye tujja. The 3 individuals, 2 of whom were previously ministers, are responsible for Uganda's poorest region, Kalamoja, and have been charged with corruption at Uganda's anti-corruption court. Will be subject to travel bans and asset freeze. Nti kino ekiteereddwawo ekoligo eteereddwawo visa ya Speaker takkirizibwa tekyakola yafudde takkirizibwa kutambula n'ebyobugagga bye byaddayo ne Bungereza biwambiddwa automatically. Abagambye nti the 2 former ministers sanctions Mary Goreti Kitutu wamu ne Agnes Nandutu stole thousands of iron sheets used for roofing and infrastructure from a Ugandan government-funded project aimed at causing some of the most valuable communities in the region, providing them to prominent politicians and their families instead. Ntibano Baminister balala abeegatiddwa ku mugawo ku bulugobwa okuli Mary Goreti Kitutu wamu ne Agnes Nandutu. Bano beenyigira mu kubba amabaati g'e Kalamoja ne bamala okugabba ebirala ne bakozesaamu byewaabwe.
And the Speaker of the Parliament, Anita Amongi, benefits from the process. Nti Anita Amongi bino ebyokuba abateeka moja benefit nga yagafunako yarabaya ate wali agewakanye nenga n'obujulizi obulinga akkiriza nti yagafuna. Over 60% of people in Karamoja live a very bino byayononesedda kale Speaker Anita Amongi ebyo bibi ebigambo byamusubyeko byamugenzeeko ate wakyali kyakuluzaako twakyali kulala abasajja bakkiriza nti bamugobye nga bakigenderedde kubanga abadde asusse abadde afuuse nawookera abadde afuuse olumbe abadde afuuse slim abadde afuuse AIDS combined abadde afuuse ebirwadde byonna nga biralamu naye temukwata tumanyi nti mass of the skin Anita Amongi ebyo bibi era agenda kwegumyagumya agenda kusala omuliro gabadde asitula ennyo ng'alaga mampaati akuna agenda kumaliriza nga ate akakkanyizaamu yeetoowaze onombulira ekinaaba